twalabye aka video awo nga buzi bolunaku lwajjo akamukulu bayita Lwasa omugagga Lwasa ow'e Masaka abakazi nga bagumira bingi mugagga munnange enno taata wange mukadde wange mugagga munnange Lwasa bannange nkulamusizaako naye mbutuufu otuswaza abantu bajja kulowooza nti abagagga ffenna tulina amaalo naye ng'ate si bwe kiri bannange omuntu obeerayo ng'olina omukyala gw'oyagala naye bw'obeera ng'olina omukyala gw'oyagala ate bwakukyawa teweekola bya kisiru era mugenderere nnyo nze nabagamba lwakuba mwagaana okumpa tensioni naye mbagamba nti omugagga Lwasa yeetaaga kutwalako mu rehabo n'asooka setolinga okuva lwe yakyayibwa omukyala oli Diana anyirira naye bannange si kaaki Diana bwakukyawa oyinza okweteekamu omugwa nze mbabuulira ebyobufumbo mbimanyi ebyabakazi mbimanyi kati musajja wange Lwasa olwaleero bwali n'ebikyamutuukako ebirala bingi kuba omukyala anyiriranga bwemulaba Diana oyo bwakukyawa eno n'alaga nti obusente bwo bwolina enno kiruma feeno tukola ssente tufune ebitunyumira byonna bye twagala naddala nti ekitukozesa ssente okusinga ofuna omusajja omanya ofuna omukyala anaakwagala bwe tukola ssente ozimba ennyumba n'ogamba eyo ennyumba mukazi ki gwe naagiteekamu n'agigaana n'ogula emmotoka ey'ebbeeyi mukazi ki gwe nantuuza omwo n'agaana naye ono ye n'atakulabawo n'agamba twala eri obusente bwo bannanga omusajja Lwasa ayinza okuba gwak'edda lwawo mumpulirize mujja kubeera awo mujjukire ebya MC-CATC nze nasooka nenvaayo ne mbagamba MC-CATC yeetaaga lihabu musitule mumundeetere wano muwedduwa wamu mutwale mu lihabu mwagaana mwafundikira mumusooseza mu lihabu okiraga kati ne Lwasa nabagamba mundeetere wano muteekeko edduwa musajja jabba gwak'eddalu nze kyaliko nkimanyi ndi musajja omugagga alinamu akasente ekikutuukako ng'omuntu obusente bwo tabulabyewo kati osobola okwesanga ne Nampijja yagenda na musajja muvuzi wa booda yamukwata obulungi ebyo tabimanyi ekyo bwakimanyi eno Lwasa asobola oggwa eddalu naye abakazi tugumira bingi kozi ndi mukazi musajja abakazi mugumira bingi bannange anti era abasajja abanene be babeera era gwe gy'okigenderere nga kakati nze Seekawumalu nabagambye mu interview yange eri endala nti nze njagala nnyo abakyala abatono kubanga nze mbimanyi ndi musajja alaye ku bakazi ab'enjawulo abanene n'abatono mukazi bw'abeera munene ate eri egundi weeveera kati bw'aba mutono ate n'agenda akola olusozi bw'ati ate ebyo bize Seekawumalu bye njagala kati n'abasajja bwe babeera ye mugagga waffe Lwasa buli lwayingiwala bw'ati olubuto ne lugejja bwe ruti eri lulibena kerusika eno n'agejja bw'ati ng'eri musajja mukulu yeeveera kati bambi musajja wattu Lwasa akagolo simanyi ka tusipct simanyi kagalo kannaso oyinza n'okwesanga nga bambi ne Nampijja ebyo ebyamutwala manya oyinza n'okwesanga nga bambi ne Nabatanzi ebyo bye byamutwala ate kakati akakantu kazaala era Lwasa yali badde akyekenga n'omukyala gwalina tomanya naye munnange oyinza okwesanga nga akantu ako naawe katunulira amaanyi ne gakuggwamu kati gwoveewo okumuwa omwana ng'akantu alina bwe kati ekitiibwa kisigalawo ekyobugagga Lwasa omugagga Lwasa abeera ng'era asigala ekitiibwa mugagga Lwasa naye ng'afaanana nga bw'onooyo y'ente manya bw'onooyo y'ennyama notta ente ate n'olyako akabumba bwe kati kakati asigala mugagga Lwasa naye ku bakyala abalala atali ani Diana era mugagga Lwasa asigala mugagga Lwasa afuna abakyala abalala n'ayisaamu engalo n'avulubira omwo bw'atyo naye nga ye Diana amanyi nti ebyo bankoyeza bwerere teri kaliyo enjo omuwa akalowoozo kigwayina omukazi omuto omupya enjo nkuwa akalowoozo munnange sooka omala okukuŋŋaanya ssente oluvannyuma weeyune ewali essanyu eno abasajja abalina essanyu oba abasobola obbawa essanyu gye tuli bafaanana nga nze baba baakula bubi mu ntunula mu njogera mu ndaba ne mu sayizi nga bafaanana nga nze naye nga tulina kye mwetaaga kati erijjayo ssente omugole bwe zinaamala okuwera weeyune eno tukuwa essanyu naawe ofe ng'osanyuseeko
kiranga ongato kutekanga yo liso osobola achi owange Diana nali mwepikidde nga mpulira mwagala nnyo naye akimanyi naye ebiseera ebyo ng'akyaguluba ne Lwasa ate nga Lwasa mukwano gwange ne ngamba kansooke nnindeko naye kati bwe naamala okukakasa nti ddala Lwasa kakkanye nze ng'empapula ndeeta ewa Diana naye olwaleero gundi ono Lwasa bw'anaamanya nti ate mukwano gwange mugagga munnange Seekawumalu yatadde empapula ewa Diana kati Seekawumalu yapepeya ne Diana Lwasa ayinza okunywa obutwa kansooke nnindeko amala okutereera tusawo muddagala oba tulina gw'omusindikirako noga muganda wange mugagga munnange genda bakwata mugagga munnange nsooka kumwetaaga ne muyita kubanga edduwa nziyina ezikola ku buli kimu mugagga munnange Lwasa nga tebannakutwala walala nkusaba jangu nsooke nkuteekeko edduwa ate nkuwe ne kansolingi bino biraabu simanyi biri haabu tojja byetaaga ng'omaze okuntuula mu maaso tuntu ne tugejja amagezi ngalina ngenda kumulagira mbimanyi ngenda kumulagira asala omubiri nze mmanyi nti bw'oba osala eno omubiri ayina kyagenda okukola nyina physical zengeno mugagoloza lwaki nze sigejja siinaamu mutwalo gunzikiriza gejja bwenti naye lwaki sigejja kakati omugagga munnange Lwasa jangu ontuule maaso nkuwa amagezi bwe babikola newankubadde oyimbulukuse bw'otyo ojja kogga osigale ng'oli kasajja katono nga toolina ssente zo nga n'ekyuma olina yingini n'ebirala ng'obikwasaganya bulungi nga te ne ssente z'olina